Amanya gange nze SMP Jalawo Ben Kalekezi. Era nga nze defense w'omuluka gwa Ruwafu Parish. Ate ku nnyumba eno okola ngani? Ku nnyumba eno mukama wange ayitibwa Mwami Kityo yankwasa omulimu gwa wano okutunda wano era nentundawo. Mu kutundawo bukyamani nalemera mu nnyumba. Bamuweereza ebbanga lya myezi 6 myezi 3 nga tasasula era notice nafuna notice kuva ng'amateeka mu mitendera nga bwe kitambula naddamu namalawo emyezi emirala 3 emyezi 6 kati abadde ayingira omwezi ogw'omusanvu ate nga bannannyini baagala kozesa kifo kyabwe. Wakati bw'amala okulemerawo mukama wange nampeereza obuyinza n'agamba nzigyawo omusajja era omusajja nemugyawo. Tewatidde ntandaalo? Nze sitya ntandaalo kuba ebyokwerinda nabisomerera. Naffe tubale tumanyi ennyumba eno ya bukyamaanyi. Yali mupangisa naye abadde asasula era bibadde byambirigo. Batugambye emabega kaawa alina n'engeri gye yakuwendulira abalenzi. Mabega yawendulira kyeyamaani wange yajja wano ne bamukuba ne bamuyisa bubi ebyo ne tubisootinga ng'abatuuze ate nange emabega era ayina omutuuze era gwe yayisa obubi era n'alemerawo nemukwata nemutwala emakindi poliisi n'akomawo n'atereeramu. Naye kino ekyokulemera wano kyo kyabadde kisusse. Ennyumba yagireese mu mbeera ki? Bwamwe mwagimuwa? Ennyumba agireese nga bwe twagimuwa. Saagala kumuwaayiriza naye lwakuba nti abadde ayinamu eggume. Kati ghetto government togitidde kubanga eno state house yaabwe? Nze sitya ghetto, sitya house ghetto, sigitya. Kasitamba nga ndi ku mazima era naye amazima gatuuse ne gakola ki naye n'agategeera.